Redson TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwe atambula naffe ku mukutu ogwa Redson TV abadde ambuuza waliwo ambuuza ku mubaka wa NUP alabiddwako ng'agenze mu State House mu kokasi emu ngenda kubikunnyonnyola ogenda kubiwulira ogenda kutegeera naye njagala okutegeeza nga sinaba kubanga nkutwala n'akatambi ngenda kakuwa okalabe bulungi nnyo gwampuliriza ku mukutu gaggadde ogwa Redson TV nga sinaba kubanga nkutwala mu mboozi eyo njagala kutegeeza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko gwatana subscribe nga kikole ate obeere nga tomisinga nsonga yonna mu ngeri y'emu genda otuwa ekigalo kubanga bwentera okugamba nti gy'okoma okusubscribe nga gy'okoma okulikinga gy'okoma okuyambako information okubanga etambula mukutu gwa Redson TV Sebambulidde Patrick Nzendiwo ngenda kubanga nkuwa mubaka ki alabiddwako mu bus eya yero ng'ebatwala mu State House Entebbe okusisinkana omukulu Generali Yoweri Kaguta Museveni mubaka wa NUP naye nga bwomboozizza ngenda kuwa details sigala ku mukutu guno sooka olikinge bwatona likinga genda mu comment section teekamu obubaka kanzije ne details otegere buli kimu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, Redson TV kwoli nkyaliwo okubanga nkutuusako ensonga eno ogitegeere bulungi nnyo ku mukutu ogwa Redson TV. Waliwo omubaka owa Parliament mu kibiina ekya National Unity Platform officially alabiddwako olunaku olwaleero mu baasi eya yero ng'ebatwala Entebbe mu maka g'obwa president bagende basisinkane Generali Yoweri Kaguta Museveni ambuuzizza ekibuuzo y'ensonga lwaki nkireese mbeere nga mwanukula. Okusooka njagala kusooka kubaako information gye nkuwa njagala okutegeeza nti NUP ng'ekibiina officially kirina ababaka abali eyo mu 57 abali mu Parliament nga officially bali ku kaadi ey'ekibiina kino ekya National Unity Platform wabula ku baana ababaka bangi nga balabiddwako tebakkiriziganya na mukama waabwe tebakkiriziganya na His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tebakkiriziganya na kibiina biki bye kibagamba era nga bangi mubalabye abamu nga mubamanyi babaka bangi nnyo ababadde bavuddeyo nga bakola bino okulinga Twaha Kagabo oyo gwolaba kuliko ababaka nga Kazibwe Bashir Mbaziira kuliko ababaka ab'enjawulo era nga bangi bazze balabibwako ne mu activities eza Muhoozi Kainerugaba olumu ne activities za NRM nga bano bayinza okuba nga officially ba kibiina kya NUP naye ng'ate ebikolwa byabwe si bya kibiina kya NUP nga naawe osobola okuba nga okiraba. Kakati olunaku olwaleero ono abadde ambuuza nti mubaka ki era ddala bituufu ti waliwo omubaka agenze ewa Museveni nga wa NUP. Kati wuliriza ngenda kuwa details obeere nga ensonga ogifuna bulungi nnyo wano ku mukutu ogwa Redson TV. Baasi eyo gy'olaba mwe mubadde omubaka ono amanyiddwa nga Honorable Jimmy Lwanga ono nga ye mubaka akiikirira Njeru municipality ku kaadi y'ekibiina kya NUP era nga kigambibwa nti yasookedde ddala okwesooga baasi ye ya yero okubeera ng'ate ebatwala Entebbe naye ate ekyewuunyisa yabadde etwala kabondo ka NRM oba NRM caucus bagende basisinkane mukama waabwe mu kibiina ekyo mukama waabwe mu bikolobero n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo wabula Jimmy Lwanga ate nga officially mu Parliament aliyo ng'owa NUP ye yasookedde ddala okubeera ng'alinnya baasi eyo ebeere ng'ebatwala Entebbe naye agendereko. Jimmy Lwanga oyo ayinza okuba nga wa NUP officially naye nga bwe nkugambye nti ebikolwa bye bisobola okukikulaga bulungi nnyo nti takyali ku kaadi ya kibiina ekya National Unity Platform ayinza okuba akyagiriko olw'ensonga nti etteeka terinaba kuba nga limukkiriza okubeera nga akyusa ekibiina etteeka we twogerera terinamukkiriza kubeera nga akyusa ekibiina wabula wanaaba wabulayo omwaka ajja kuba asobolera ddala okukyusa ekibiina. Kankuwe akavidiyo kano okalabe then nzije nkuwe n'ensonga endala. Ono mwaka oguwedde era ye muntu y'omu yalabikirako e Masaka
mu nsonga eza Muhoozi Kainerugaba. Naye kansooke nkuwe vidiyo eno nzije tweyongereyo. NRM. She's representing Uganda on Sunday. Victoria Margaret Aza. Wanji. What are you saying? It's on. Usaze ogenda mukokazi. When I was Sibi NRM. Ngenda kulaba president. Kwogeramu ngeri gye tuyinza otambuzamu eggwanga. Kati abantu okubaviirako ddala. Okubaviirako ddala. Nabo balina emirimu gye balimu egitambuza eggwanga. Tobalabe bagenda kutuwazizaabwe bagenda ne basisinkana IGP ne basisinkana mu minisita wa security n'owa internal affairs. Nange ngenze kusisinkana mu president akulira executive tulabe engeri gye tuyinza okutuusamu service delivery eri abantu baffe n'okutambuza eggwanga lyaffe ogenda mu maaso. Eri abantu b'enjeru municipality n'Abannayuganda bonna. Kale tubaagaliza lugendo lulungi. Amina. Mama Bunero, we want him back to you by nga bwe nkugambye nti omusajja oyo ayinza okuba nga officially ali ku kibiina ekya National Unity Platform, naye kyenyinza okutegeeza nti ebikolwa bye tasobola kubanga akyali mu kibiina ekya National Unity Platform. Kyova olaba eyambuuzizza ekibuuzo nkikuddamu nga bwe wakimbuuziza nti fine waliwo omubaka wa NUP eyagenze Entebbe, naye ate mu bikolwa bye era nkakasa bw'obanga ongoberera ojja kujjukira ebigambo bino nti era ekisanja ekiddako tasobola kubeera ng'afuna kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Kakati omusajja oyo y'omu nga bwe nkugambye nti omwaka oguwedde yalabikirako mu t-shirt eza PLU era n'alabikira e Masaka ye ne munne amanyiddwa nga Twakagabo. Bano baali bagenze ku mukolo ogwa Muhoozi Kainerugaba era bo bagenda nga bambadde ne t-shirt eziraga nti oba oli awo tebakyakkiririza mu kibiina ekya National Unity Platform. Akatambi kano kankakuwe nze gye tubeere nga ate tweyongera Red Zone TV kwali bwe kubanga okyagoberera. Yes, Masaka Wagwan. Masaka Wagwan. We are the Patriotic League of Uganda. Mulisted abe Masaka. Tujja nga 15 omwezi ogwokusatu. Tujja. Honorable Abedi Bwanika, Honorable Matthias Mpuuga, mulisted. Tuleta President Owaddala. The lion is coming. General Dr. Muhoozi Kainerugaba, the next president. We are the Patriotic League of Uganda. Tujja nga 15 Masaka. Mwetegeke mwena abagala okola transfers okuva mu Bulutoni FC okujja eno mu PLU. Mujje muve mu comedy tubeere ne president Owaddala nga 15 Masaka. Tujja mutulindirire. The lion is coming. General Dr. Muhoozi Kainerugaba, the next president. Better steady. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuvudda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.